owa poliisi yenna anaakubanga omuntu emiggo, oyo agenda kubanga responsible for that action individually. Ono omukulu Kayihura asobola okuleeta statement ezo, naye singa twabadde n'eggwanga eriri serious n'ababaka ba parliament twalibadde tracing up, oyo alibadde yagenze dda nga twamugobye. Uganda si property ya muntu ng'abamu bwe bakirowooza. Namulabye ayogeza amaanyi mangi nga bwe yeetooloola, twabafuuyira ku kamulali ne tubafuuyira tiyagaasi, kati tusazeewo tukozese embuukuli nga kwegamba kikulaga. Ate alina okuba omwegendereza, alina okugenda mu ICC. Oyo Kayihura bw'ategendereze alina okugenda mu ICC. Tetuwagira wadde ekintu kya poliisi okuba abantu emigo. Afadhali bandi bayise ne bababuuza gye baraga ne bababuulira, naye okuwagira omuntu si musango. So we do not condone, tetuwagira ddala ekintu kya poliisi okuba abantu. If I have come, for instance, to take a glimpse to see basically because he has been released from a court, and I'm at the roadside peacefully watching, why should you beat me? Why should you beat me? That is the concern, majorly. And I don't think it's a good thing for the IGP to come up and say, now this is what we are going to do. It's not okay. This is Kingdom TV.